Kale, kansubirenti bwakedde bulungi. Video nkusaba yesoko jiweka like tukeredde mu koti enkulu olunaku olwaleero mu kibuga Kampala era nga tuli ku musango gwa Honorable Mathias Walukaga gwe yawaabira akakiiko k'ebyokulonda ogw'okumusaza mu oba ogw'okumujja mu lwokaano mu bukyamu okusinziira ku bannamateeka be. Nkuleetedde ebyo ebibadde mu koti era biki baloya bye batuuseeko era nga mu kaseera kano nsaba nsooke nkuwe lawyer omu kubali mu musango gwa Mathias Walukaga ng'agenda maaso n'okuba nti atunyonyola naye mbuwombeefu nkusaba soko olalekinge video eno asobola okugiwa ka share nawe nkusabye giwe ka share such that information eno etuuka bulungi ku bantu b'e Busiro bakimanye. Ennaku z'omwezi 22 Monday ja omulamuzi lwagenda okuwa ensala y'omusango guno era ng'ensala y'omusango guno egenda kuyisibwa ku mutimbagano ku mukutu ogumanyiddwa ogwa email. Bingi kanso agenda kubitunyonyola kao ate then nange nzije mbikunyonyole. Elias Rimbazi na Lukola nga y'omu ku bannamateeka ba Mathias Walukaga naye waali agenda kuba atunyonyolamu ne tutandike ne kanso nga atubuulira oba nga atubriefinga biki ebibadde mu ndambisenge bya kooti. Nsaba Pavini otuweeko ku bigambo bya kanso. Olw'okubeerawo nga mugoberera ensonga zino ez'amakulu mu bukulembeze bw'eggwanga, olwaleero luno tubadde mu kooti enkulu wano e Kampala nga tuzze okutandika okujulira oba petition Honorable Mathias Walukaga yateekayo mu kooti nnaku nga 3 emabega nga tuwakanya ensalawo y'Electoral Commission okumujja ku Kakonge mu bubaka bwa Busiro East Constituency. Era tubaddewo mu kooti ne Electoral Commission nejja ne Mwami Lubowa ne bapuliida be. Mwami Lubowa tabaddeewo ne bapuliida be babaddewo. Era ng'amateeka we gagamba ne muganda wange Nalukola we bategeeza ennaku ebbiri eziyise nti omusango guno gulina kuwulirizibwa mangu nnyo kubanga mu mateeka bwe kirina okubeera ng'ensala erina kufunibwa nga tebannamaliriza nakuba ballots. So kakati olwaleero kooti ewulidde okumulanga gwaffe tubadde tuteesemu okusaba nga tusaba kooti evalidatinge petition yaffe kubanga mu mateeka petition erinakolebwa mu nnaku 5 naye Electoral Commission yayisa ekiragiro kyayo ku 25 Novemba n'ekituulira n'ekifulumya nga 9 Desemba nga wayiseewo ennaku nga 14. So kooti ekkiriza okusaba kwaffe ne validatinga Electoral Commission egambye tejja kuwakanya validatinga petition yaffe. Kooti n'esaba Electoral Commission ne Mwami Lubowa ng'ebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu ku petition ya Honorable Walukaga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kooti esalewo eggoye era amateeka ki gye tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kooti eragidde Electoral Commission ne Mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 tujja kuba lwakubiri Monday. Ku Monday kooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kooti enkulu tujja gifuna ku ICMIS oba ku email zaffe. So mu bufunze nti wakati wa leero olwokubiri ne Monday next week tulina ennaku 5 byonna bye tulina okukoleramu byonna ebyetaagisa era mu nnaku 5 kooti ejja kuba etuwa ensala ku bye tusabye n'okujulira kwe twakoze. Tukyali bamativu kubanga amateeka tegannakyuka. Ekituwa obuvumu n'obugumu n'essuubi nti amateeka agafuga bye twogerako ag'okwewandiisa ag'obuyigirize tegannakyuka. Era Electoral Commission yali endowooza egezaako gakyusa. Tukyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukaga akyalina certificate eva mu National Council of Higher Education ekakasa nti obuyigirize obwetaagisa okwesimbawo abulina. Ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council of Higher Education ne UNEB ezaamumakinga. So oba onoonya obulwadde ne bakukebera ne bagamba nti ekyuma kisanzeemu malaria ate oli tayinza kugamba nti toli mulwadde ng'ekyuma kikoze ki
sikusanze so ffe twayita mu bukungujja bonna obwetagisa okulaba asomye n'atasomye asaanidde kunebolokaga n'abuyitako obuzibu bwe tulina bwe busosoze nti abalina ssente nga basobola okusomesa abaana baabwe ne bava mu kibiina kimu ne badda ku kiri mu myaka emigere basosola abo abanyigirizibwa olw'embeera emu n'endala ne bava mu ssomero ne bakomawo nabo bakole ki beeyongerewo so waliwo abalwanyisa obuyigirize n'obumanyi mu ggwanga muno kyova olaba nti mwami Walukaga ekimuluma era ekimukubya busosoze abasoma ennyo abalowooza nti basoma nnyo kuba bamanyi oluzungu balowooza nti ye tasaanidde kubanga yayita mu mature age entry bwe busosoze obumbonyabonya songa zeezo kakati ndowooza nga tiraako lumu ne kanso omulala Erias Luyimbazi Nalukoola ng'abuuzibwa naye ku nsonga y'emu oba tebafunyeemu kutya ku biki ebiyinza okuva mu kkooti na butya bannamateeka ba Electoral Commission bwe bayinza ate okwongera okukalubya omusango guno. Erias Luyimbazi Nalukoola looya agambye nti bw'oba wawaaba musango gwa kibanja ate kkooti netandika okuwuliriza omusango gwe gw'ekibanja tonyumya mbu ate oli eyabba ekibanja kyange yamala nabbirako ne mukazi wange waloopa musango ki gwa kibanja tewalooperako gwa mukazi naye kutwalirwa. Okay, katuweeko ku Luyimbazi Nalukoola naye annyonnyole nzije tugumize ensonga wewa waliwo ennono y'amateeka egamba nti oyo ali mu musango talina ate kulula bigere ate agende ku bisukka ku ebyo bye yaleeta mu kkooti. Bw'oba wawaaba ng'okayanira kibanja ate totuuka wakatikati n'ogamba nti naye n'omukyala yamutwalirako. Tusuubira nti bannaffe bajja kukuuma ennono eyo babeere ng'ebyo bye tuleese byebyo bye baddamu. Kyokka ate era mu ngeri y'emu singa basukka we balina okukuma ne tuzuula ng'ekyo kye baleese kiyinza okukosa omuntu waffe. Munnanga amateeka gano nga tuddamu nga tugattaganjula nga tudduka mangu ew'omulamuzi nti bano basusse we balina okukoma. Naye atusuubizza n'agamba nti singa oli anadduka n'ayita ewaabwe nja kumugolola ettumba ebyo sijja bifaako by'anaaba aleese nja bisuula mu kasero. Ekyo kye kituleetedde obutaba nakweraliikirira. Ye nga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma. So nga ate buli lunaku lw'oliwo ng'oli mulamu jaguza ekyo ky'oba otuuseeko. Okay. So oyo ye lawyer we omulala tiimu y'abannamateeka be bawera ndowooza nga bana ku bataano ababaddeyo ne Walukaga kennyini abaddewo tarepresentingiddwa kyekyokka ne naye ng'omuntu abaddewo. Kakati omusango agubadde mu mitambo ye mulamuzi wa kkooti enkulu Simon Peter Kinobe ono nga abadde na muluwummula era yayitiddwa bukubirire mbunnambiro okusobola okujja okusala eggoye wakati wa Walukaga ne Electoral Commission. Omusango kkooti egenda kuba ew'ensala yaagwo ng'ennaku z'omwezi 22 lugenda kubeera lunaku lwa Monday ya wiiki eryejja. Leero ziri ennaku z'omwezi 16 kitegeeza nti 22 zigenda kubeera ku Monday. Naye ku Monday nga 22 kkooti tegenda kutuula nga leero bwe bagenzeeyo. Egenda kubeewa ensala yaayo ku nsonga eno oba bagenda kubeesala eggoye ng'eyita ku mutimbagano mu bubaka owa email whereby nti tusuubira wakati w'essaawa 6 n'essaawa 8 ez'emisana okubeera nga tumaze okufuna ensala y'omusango. Kati ku Lwokubiri abawagizi ba Walukaga baddembe okubeera nga batandika okukola campaigns zaabwe singa Walukaga n'abakkiriziddwa okusigala mu lwokaano. Kakati ate era ku Lwokubiri nga 23 abawagizi ba Walukaga baddembe okunoonya ne NUP ani gwe bababeera abasongamu olunwe
abagenda maaso n'okuba nti awagirwa okubanga abazaawo b'okuzibikiriza obuwagizi bwa Walukagga. That is in case nga Walukagga kooti emuwandudde muki mu Lwokaano nebanga eri ku side ya Electoral Commission ng'omusango gye gukoleki omusango gye gusindise obanga cause bwe tugenda mu mateeka tusuubira okuwangula n'okuwangulwa. Kakati Walukagga in case nga kooti emuwandudde Electoral Commission eba efunye enkizo eba efunye amaanyi naye Walukagga singa awangula mwana wa maama mwana wa taata omukulu Medad Sseggona Busire beemufundiridde. Omusango guno singa gugenda maaso n'okusalwa nga Walukagga yawangudde, Walukagga ayinza n'obutakola campaign already ekyo kyokka kiba kimaze okukola campaign. Era nsuubira nti Medad Sseggona akali amaggwa abeera agenda kuva ewakaawe waasula asonka agenda abeko yeekukuma okumala wiiki namba ng'amira ku malusu just ng'agezaako okwekkakkanya. Kakati ngera ennaku z'omwezi enkya lwakumeka leero lwakubiri kati ku Lwokusatu olw'enkya akakiiko aka Electoral Commission kasabiddwa okutwalayo empoza yaako mu kooti mu kukaatiriza ensonga yaabwe. Kakati ku lunaku Olwokuna ne bano balooya ba Walukagga oba saidi ya Walukagga nayo neesabirwa okutwalayo okuwumbawumba kw'omusango gwabwe. Kiki kyentegeeza mu kuwumbawumba kw'omusango gwabwe? Gwe eyampaabira ogenda kuleetera kooti ebyo gwe bye wasinziirako okusala omusango nga bwe wagusala nti Walukagga ateekeddwa okuwanduka mu Lwokaano olw'okuba nti alaakinga ebisaanyizo bya siniya ey'omukaaga oba nti ebintu bya siniya ey'omukaaga bye yakuleetera ebiwandiiko byali biyiseeko byakola kye tuyita expiry byayitako. Kakati Electoral Commission bagisabye enkya ng'eyita mu bannamateeka baayo abakulemberwa Mwami Lubowa bagende maaso n'okutwalayo ebyo. Kakati the next day ku Lwokuna ne bano abaawaaba ba Walukagga ne bannamateeka baabwe kooti y'emu n'ebasaba nayo basindikeyo empumbawumba y'omusango gwabwe. Empumbawumba y'omusango gwa Walukagga ba council Luyimba Zinalukola gye balina okuwaayo eri High Court erina okubeeramu bino wammanga, erina okubeeramu amateeka ge bakootinga oba ge bajjayo ge basikayo agasatisfyinza kooti oba omulamuzi nti kituufu Walukagga bamusazaamu mu bukyamu. Kyakubiri, bano balina okubeera n'ebiwandiiko oba balina okuwaayo empumbawumba yaabwe nga balina n'ebiwandiiko ebikakasa obuyigirize bwani obuyigirize bwa Mathias Walukagga. Mu bimu ku ebyo ebyetaagibwa mwe muli ne certificate eyo gy'olaba ku lutimbe lwo emanyiddwa nga certificate eva mu National Council for Higher Education econfirminga era eri mandate National Council for Higher Education yeina mandate to equate oba okwenkanyankanya ebiwandiiko byo n'ekibiina eky'omukaaga nga Electoral Commission bwe yagala ekiwandiiko ekyenkanankana oba ekyokumeka ekya senior 6. Ndoza katutegeraganya. Kati ku lunaku olwo Olwokuna bwe banaamala Olwokusatu isi egenda leeta Olwokuna Walukagga ne balooya be nabo baleete. Kakati ku lunaku Olwokutaano abalamuzi bagende mu maaso oba omulamuzi Simon Peter Kinobe agende mu maaso n'okwekenneenya empapula za isi at the same time yekenenye ne empapula z'abaani empapula z'abannalukuula abawaabi n'abawawaabirwa. Omulamuzi agendera mu weekend ku Lwomukaaga ne Sunday nga yekenenye ensonga zino by Monday nga 22 omulamuzi agende maaso n'okuba nti abasindikira ensalawo ye ku musango guno whereby nti Walukagga essaawa zino ayina kugumira ku Katonda we na kunyweza sapule novena nazisoma ekiro n'akwata omudaali ogwo ogumulimbulago nabanga asaba kimu Mukama Katonda ateeka obwerufu mu nsonga ze
Yes. Boba namateeka be bagumu banywevu era bali strong naye musajja wange Walukaga ndaba akozeemu omusango guba musango ne bwoba okimanyi nti olina obusobozi n'obujulizi bwonna obukuwanguza omusango gwe bakuwaabira oba gwe wawaaba obeera n'obweraliikirivu ku vulugu n'ebyo ebiri mu nkola ey'enguzi etambulira mu bitongole ebya gavumenti naddala ate ebirina okuba nga bireeta ki nga bireeta obwenkanya. Tewaliiwo assurance eri Walukaga nti kooti 10 ku kinnaakyo egenda kukkiriza buli kimu bannamateeka be kye bagenda okuteekayo. Why? Kubanga ze nsonga ze zimu ze yakwata n'ateeka mu kakiiko k'ebyokulonda ate akakiiko k'ebyokulonda ne kalaba nti Walukaga yali agwanidde na bwe kityo nako ne kamuwa certificate ekakasa nti ali dure nominated era akontestinga kuba MP ne banne abalala bwe babateeka mu lukaano. Kati waliwo nnyo garanti eri Mathias Walukaga ndi 100% omusango guno agenda kola ki kuguwutabuva newankubadde 100% Walukaga alaga ne balooya be nti empapula zaalina ziri 100% era zisatisfyinga bulungi EC ate nakimu ku bubonero obulaga nti zisatisfyinga zaali zikikozeeko EC nemunominatinga ng'ekakasizza bulungi nti ono omuntu gwe tunominatinga ajjudde obuyigiriza abukola ki abulina. Eyo ye certificate n'empapula Walukaga lwe twali ewakiso nga bakola ki nga bamunominatinga. Botunulira Walukaga saawe z'ekifaananyi ekyo noddamu notunulira musajja wange Mathias mu kifaananyi kino yes omulaba ng'ebirowoozo bingi ka stress mwekali ekyo tetusobola kikweka abantu because kyeraga ne kirungi nti alina bannamateeka abakugu ate alina bannamateeka abagezi abataputa amateeka nga bagabikula ensonda zonna. Tusuubira ne kooti okubeera ng'egenda kuba ng'ewa ensala ey'amazima n'omwenkanya. Naye baganda bange mbakakasa kino omulamuzi Simon Peter n'akeera ku makya ku Lwokubiri n'asindika email Revik exclusive n'agifunako. Mbakakasa bwe naaba nyambadde t-shirt nja kwambala suuti ate mbakakasa bwe naaba nyambadde suuti kwolwo nja kugijjamu nkolere mu vest ng'okubalaga nti bino si byaba diplomats. Yes bwe naaba kwolwo nkoledde mu suuti nja kujja wano njeyambulemu mpola mpola nga mulaba mbawadde mark my word. Lwaki? Not because nti nja kubeera happy but because omukulu Medadi Segona ennaku zino takubye kadingidi yegirisa campaign ati kati azitambuliza ate ku njiri yani ya denomination ya Walukaga. Yes, campaign za Medadi Segona kati azitambuliza ku denominations za Mathias Walukaga. So on that very day I promise you bebana agamba nti Walukaga awangudde omusango guno aguwuse buva mu resmoari sijja kudduka kyengera immediately nja kujja nsooke nkole story nga bwe n'abanyambadde nja kweyambula my word nja kweyambula engoye zange ez'owaggulu story njikole nga ndi mu vest. Yes, that's why Pavin was recording. Yes, making ekigambo kyange ate bwe naamala okola story eyo nyambale engoye zange era ku kamera nga mulaba mba promising ne bwe naabasibye tayi kwolwo nja dizingulula lyonna lintawaanya okuddamu disiba era nga mwenna kwe muli mukola ki mulaba. Kati ate singa Walukaga omusango guno gumuyita mu ngalo ne bagumukuba mbakakasa omusana ne begunaaba gwaka nnyo pereketya gutya nja kulagira Pavin ajjeko esi tujjeko empewo andeetere ekimu ku bijirikooti byange bye nneesala ekiddugavu nga nvuga booda oba nga nvuga pikipiki nkyesabike wakati mu bbugumo mu bulumi obw'ekitalo nnyolere wamu n'abantu ba Busiro East Constituency. Mark my word. Yes, zani musajja wa kigambo kyange bammanyi Walukaga bwe bamukuba akalulu I mean kooti bwe sale goye ne balaga nti
isite yali nkyamu kumujjamu omusango gumusinze nemekana bakasana perekeche bwena abankubanga obutiti bungi ebweru kijja kuba in my favor nze nje okuba nyambiddwa Pavini andetere ekijiri court era sebo Pavini kumande nzija ne jiri court yange eri evuga border njiteeke wano mu studio bulungi nnyo at the same time nzija ne suuti bwe bankuba akalwera bulungi nnyo I mean bwe bakuba Walukaga omusango nyambale ekijiri court Walukaga bwaguuta buva neyambule nze nkolere mu vest Walukaga onakoleggulo abantu omukwano gwe bamulaze gwadde tegunganya kubeera nga nsigala nga sikoze kisuubizo mu story eno ndagako ku mukwano gwe balaze Walukaga olunaku lwejjo bwe yabadde alina muŋoona nalengedde omukwana abantu b'erubaga gwe balaze nga sina ba constituency ya Walukaga look at that kikyekyo mwetenda okulaba olaba ki nkale kankisulikemu olaba ki yes ogwo omukwano ogwo and yesterday Mwami Kyagulanyi yazzeemu nakkaatiriza wakafunye yazzeemu nakkaatiriza naganze fulaga nga president wa National Unity Platform nagikwata nenjiwa Walukaga ku Kyabusiro East constituency. I now repeat again okumukwasa ambulere eno fulaga nagikwasa Walukaga era nakati gwenji kwasiza mpako katambyako abantu ba witnessing ebigambo byenjogera nti Vicky seyogeza nziriza yakatambyako n'amalobozi gaako yes yes ekyo kyembagambe ekyo kakati ogwo omukwano n'endulu nevuvuzela ze bafuuyidde Walukaga nze ngenda mugatirako kujja mu lugoye yes nkimaze sikiddamu omusajja abantu bamukubira endulu nga balaga bali wamu naye Walukaga bw'anaafiirwa omukisa guno ajja kubanga afiiriddwa abazadde bombi nga bafudde ku lunaku lumu yes kakati Walukaga bw'anaafuna ate omukisa guno ajja kuba akubye ejjada egenda mu maaso mu byafaayo by'emizannyo gyonna gwe kintu kye bayita jjada okimanyi Walukaga akoze ate kooti singa ku lwokubiri enaawo ensala yaayo in favor of Mathias Walukaga mugenda kulaba Walukaga nga zemo anti Walukaga bagenda kuba bamuwewudde Walukaga bagenda kuba bamuwewudde mu kye tuyita campaign ne expenses ezigendedde musango guno Walukaga tezigenda kuba tezimusaze mumanyi lwaki singa Walukaga omusanga abagumeze sente z'abadde agenda okusaasanya mu kunoonya obuwagizi mu campaign zigenda kusalika whereby ezo sente tugenda kuba tuzijja we subtract from the campaign then ne tuzigatta ne zifiiringa wano ku musango Walukaga ajja kuba talina kyafiiriddwa kubanga ffenna tukkiriza politics si sente mukwano naye politics yeetaaga sente ekyo nakyo ba mikwano nkibajjukiza waliwo abakozesa sente mu byobufuzi nga sente bazikozesa kwegula sente bazikozesa bubi ekyo kiri awo ne wabaawo n'abalala abakozesa sente mu byobufuzi okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa oba okutuuka ku bantu because emmotoka tavuga emu okugenda ku campaign and it's not necessary okuba nti agenda vuga emmotoka emu alina okutambula ne ttiimu
eyinza okumuyambako okuba nti atuuka ku bantu abo abulijjo n'ababuuzaako n'abasaba akalulu n'abawa ebisuubizo. So sente awo wonna ziba zigenda mu ntambula mu kuliisa abantu babeera nabo n'obuntuntu obutonotono. Okay, so Walukaga sente ezo zigenda kuba zisalise za campaign in case nga omusango akoze eki agumeze. Naye ate kigenda kuba kya nnaku Walukaga omusango nga bagumukubye, kigenda kuba kireka electoral commission ng'eri waggulu. Kakati ate era electoral commission egenda kuba eraze ekifaananyi nti wano ewaffe osobola okutuyitako mu kaseera katono olw'okuba tubeera n'abantu bangi abaagala okunominatingibwa, tuba busy. We don't take too much time okuyita mu mpapula zammwe nga bwe twali ziyiseemu okuzipepeta. Naye ate oluvannyuma lw'okugyawo pressure y'ababeera abangi abaagala okuba nominatinga, tuddayo ne twekkaanya empapula zammwe. So n'olwekyo eyo electoral commission ebeera esendinze message oba EC era esindise obubaka eri abo bonna abayinza okuba nga babuusabuusa ebitabo byabwe obutajja kumalira kitongole oba kakiiko budde. Ndowooza awo ntegeerekese bulungi. Singa Walukaga ise muwuutako omusango, ise egenda kuba esendinze strong message eri bannansi naddala ababeegwanyiza okubaako ebifo we baagala okukiikirirwa oba okukiikirira. Kakati kijja kuba kyaddewo okutya ku buli muntu ayinamu ebitabo bye ng'abibuusabuusa. Naye ate era ise ejja kuba disappointinze emitima gy'abo abakkiririza mu gwe babadde basindise ne bawanika. Yes, ako nako nkaddemu nti isi era singa ewangula omusango guno ejja kuba breaking down emitima gy'abannansi ababeera balina gwe balabyemu obusobozi obw'enkizo okubakiikirira era ne bamukwata ne bamuwanika. Kakati nga kibeera disappointment eri abantu ate ne isi trust yeyo oba obwesige mu bantu awo ne bubanga bukola ki butagalamu. At the same time n'omulamuzi Justice Simon Peter Kinolwe atudde mu musango guno naye kigenda kumuteeka mu kaseera akazibu. Agenda kwogerwako singa Walukaga aba awangudde omusango guno ng'omulamuzi eyagenda maaso n'okuba nti alaze eggwanga lino Uganda nti amateeka mu Uganda gakola 100 ku kinnaakyo, ate era amateeka mu Uganda gasobola okutuula mu musango gw'ebyokulonda ne gusala eggoye mu kaseera mpaawo kaaga. Kakati n'omulamuzi ali ku minzaani era singa omulamuzi asala omusango guno nga electoral commission yeguwangudde ewuuse buvu okusinga ku Walukaga, era kigenda kubeera kintu kizita eri akakiiko akalamuzi oba bannansi bagenda kubeera nga balina ebibuuzo nfofoolo ku kitongole ekiramuzi oba ku judiciary batya nti bagenda kugamba mu mbeera eno gye tulimu nti ekitongole ekiramuzi kikolagana butereevu oba kyekobaana butereevu n'akakiiko k'ebyokulonda ne bakola bye baagala newankubadde ekitongole ekiramuzi kiyinza okuba kibadde kituufu era nga kyamazima na bwenkanya mu nkola yaabyo, naye bannansi abalina ebbugumo ku muntu gwe baagala ebiseera ebisinga mistakes bamukwata nki olw'okubeerawo nga mugoberera ensonga zino ez'amakulu mu bukulembeze bw'eggwanga. Olwaleero luno tubadde mu kooti enkulu wano e Kampala nga tuzze okutandika okuwulira okujulira oba petition Honorable Mathias Walukaga gye yateekayo
mu kooti nnaku nga 3 emabega nga tuwakanya ensalawo ya Electoral Commission okumujja ku Kakonge mu bubaka bwa Busiro East Constituency. Era tubaddewo mu kooti ne Electoral Commission nejja ne Mwami Lubowa ne bakulidda be, Mwami Lubowa tabaddeewo ne bakulidda be babaddewo. Era ng'amateeka we gagamba ne muganda wange Nalukola we bategeeza ennaku ebbiri eziise nti omusango guno gulina kuwulirizibwa mangu nnyo kubanga mu mateeka bwe kirina okubeera ng'ensala erina kufunibwa nga tebannamaliriza nakuba ballots. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga pasipoti zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amannya geego Haji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54